Omuyizi eronda George akedde ku poliisi emikono gyavudde ne pulida okuyita oluta omupoliisi akwananga ebyamakaisa musubika n'adumira poliisi emikono gya Seguya ne bolekera na Miriam College beesoza akafubo n'akulira essomero lino Mboga Constantine Sajjabi bakkiriza omwana ono atula ebigezo akafubo tekavudde mibawula mukulu w'essomero Sajjabi bw'akombye kulina wadde baleese ekiragiro ekya kkooti kigamba nti omuyizi n'okugandibwa okukola ebigezo yagobwa okukubwa munne eronda akkatizza nti bamugwa mu bukyamu ng'emitita tegyagobererwa kubanga tewali nakakiiko n'akamu akatuula akwasisa empisa. Okay, the prefects are supposed to investigate the matter, and then this person, the offender, faces the prefectural disciplinary committee chaired by the head prefect. Then according to their findings, they either punish if it is within their mandate. Ategeeza nti bamugobera yali yamanadde okwewandiisa mu bineebu kati ennamba agirina. The mistake people make this side is that they influence the decision of the board of governors by sending here already. So when the board sits, they tell them we expel so and so. Poliida Obwira ategeeza nti bagenda kudde mu kkooti bakisabe ekiwandiiko ekirala ekiyita Sajjabi. Court order eyayisibwa tunyonyodde chairman Bonnet tumugamba nti bw'anaaba agaanye court order negenda mutwala mu kooti olw'okugijemera kubanga court order bakasita eyisibwa oba efaanana etya olina ogigondera. Ne kooti ku Buganda Road maaso g'omulamuzi Robert Mukanza egudde emisango erina ku basomesa abagayibwa okubba ebigezo kuliko Chen Daniel nga mutuuze w'Embale, Ileng John omutuuze w'Ebutebo, Busirwa Joseph nga mutuuze w'Empigi ne Tigawulana Elliot nga mutuuze ow'Iganga. Bano basomedde emisango ne bagyegaana oludda oluwabi nga lukemeddwa Muthinso Patricia lutegeeza kkooti nga lukyalina okunoonyereza kwe bakola. The prosecution finds that the sureties presented before court are not substantial and we therefore object to the first applicant's bail application. Bayisiza n'ekiwandiiko ekirala eri Mpano Mathias and Emmanuel Mutebi James Seven Fred ne Tumuhayise Essentially nabo balabikeko mu kkooti. Abavunaanibwa basabye kkooti ekkirize okubata ku kakalo kayo era mbaze ne bannamateeka baabwe. Reviewed the contents of Uganda National Examination Board Entrepreneurship 1-2 Computer, Geography 3 Luganda and Divinity to Sevume Fred. Wabula omulamuzi akwongeza okutuusa nga 4 omwezi ogujja. Kkooti yasalawo bwene tuguranta asobola okutuma. Teri teeka ligamba mulamuzi nti munaku bweziti oba mu hours bweziti suppose okubeera okoze ruling. David Musakalyankolo ne Shamshad Naluje bakusakidde eggulya ino lwa Bukedde TV.